nkwaniriza nnyo ku kibozibozi program nze baliko wa Idris Obama ndina abakulu wano nno omukulu Palaso ndina omukulu Lwiki okuva wali mu Fangoni Forest wali mu kizungu kasooke mbawe omukulu Imagine mu kizungu imagine mu kizungu abeyanjulire then mbawe ne Palaso omukulu kibuza kubatulaba batulamba la musiza mwenna nsinzidde kuva makindi mu kizungu musaye gwa alien nga bulijjo tuze waneno ku show balina omimbi gwe baze wana esi mutegera lunyo ojja mwanjula omukulu Palaso buza kubatulaba obuzibu abantu b'Fangoni boogeranye baba n'ebigambo bingi kati kyagala kungamba nti Palaso tamanyi ayinza okubata kumanya agamuyiseemu kati ensi yonna eraba omuyimbi w'eggwanga ali Kenya omukulu alinayo ekivulo ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano 2025 kasuka omukulu Palaso kiki ku luno kyotuleetedde ku mulundi oguwedde twakola wakola ekivulu naye ng'alina byaleeta nekiyitamu naye ku luno omulundi kikyotuleetedde ekipya nze mbaleetedde music omulungi yes twakolaganye ne Swans Avenue yekikuttemu era abategeesi buli kimu kiri ready live band muziki gujja kuba muziki ku solido era abafangoni nabo nabafunidde ku ticket bajje balabe music omutufu gwe balina oyimba kuba bine byokukolima microphone si muziki kitegeera so basubire balina okujja wana modulator ensonga yajja otereze mu kokolima omimbi gwange nenda mumanyi waise bwati omanya kuba kududuma kukankana kwa maanyi abakulu ba Fangoni mwenna abagulidde tikiti tusuubire nti tiimu yo yonna egenda kubeerayo kati gwe kankubuuza ekibuuzo kimu kiti ku motoka eziparking ali mu parking ya Fangoni ng'olaba tiketi asobola otugulira tiketi emotoka zokka zeeraga eziparking kitegeeza akawogo weekali toyota atugulira tiketi so alinayo n'ekivulu alinayo ekivulu sebe ennaku z'omwezi nga 17 ogwokutaano ate tubali tubimanyi kozi naffe wabulayo wiiki emu tusobola okuba natteekawo ekivulu mu wiiki emu embeera kanzire omukulu obadde okyatunyonyola manyi ffe tuba n'ebigambo bitono bikolwa kuba emmotoka eziri osobola okusalawo netujja netuzikima balina kaadi za mmotoka Palaso toli mwangu ezo emmotoka zaffe omukulu twafuuka baluganda mu kusooka kyova wagendayo nozikoona zonna netubaako bwe tumuteeka n'ayagala erabe ng'omukulu by the way ne ku kivulu twaleseyo trailer y'ebikoola manyi Abafangoni baagala nnyo gaaya buli kaseera bwana akakakolako tulina okwogerako mulungi ebyo bintu byaffe era bekatali tetubeerawo naye bwana bamuyitaani bwana Palaso bwana ali the king of east atubule kayimba kikayina kakuba saazi omukulu Palaso kayimba akaliko saawa zino n'abatulaba bayinza ogamba Palaso ng'ennyimba yakoma tufulumiza last year luyimba kyolupya lubasuubira olunaabeerayo kati oluyimba olupya oluliko kati agende ku nsonga kimu tayinyonnyola bingi anti oluyimba lwabanene byabanene biri Palaso okola nnyo emivuyo ate n'ogamba bino byabanene tumukuba tumuzisaako ng'akaaba ng'ajja obuzibu abaana ba Fangoni baagala bakolera buli kimu kati kiringa kati kusyo nga bwe twasazeewo okubaleetera ku kakoola baagala ate tubagulire ne kuki ne pike ne this time around uje ne pike so kuno wabadde offer n'obagulira tikiti saako n'akakoola ne sijja kuyiwayo 210 bagene bino tusiime naye ng'ekivulu kinajjuza ensonga ey'ebuzibwa kyo kinajjuza oba binaabeera ng'ebyalo ne basomba ebimotoka okuva ew'omukulu minisita w'abagundi n'aleeta abavubuka ne bayeekayo omukulu oteesetuze ekivulu tekirikusale bw'olaba nti ku luno weetengeredde ng'oyagala afune pressure tukugambye tugenda teeka ku freedom city zijja ba pressure ku mbiro omukulu asobola okuba freedom city kuba yakubako olugogo n'agijjuza bateeke ku lunaku lwe lumu n'omukulu labe ekibeerawo walolabyeko ekivulu ekyali kinsaze kyali kibaddeko tekibanzira ku bivulu bye wakakola kitegeera naye ng'okakasa tekibangawo bwe mbulira nti nategeka lunaku ki ekivulu nekikola katumale okusigala brand tebwe eri ku million 3 katumale okuva mu bulango tutandikirawo Palaso sooka omuleka nnyonnyola eya Fangoni abimanyi bulungi